Nalubega Fausta 5-5 kawala ka kinyozi. Entegeerayo waakiri eyawukaneko ku ndabikayo. Kino kisika omuntu okugamba nti wadde kalabika kati naye kasita kategeera kati. Obadde kansala Makindi okumala emyaka 5 ku kaadi ya National Unity Platform. Wali okozesezzaako obwa kansala nga transport okuvuga okutwala emityana ku bwemupi. Ekyo ky'otalina kirina kuweebwa ekyo ky'olina. Wali okozesezzaako ku ky'olina okusobola okuwa ky'otalina. Gwe kennyini okujja obuzza okugamba nti nawaayo ssente nnyingi ku kaadi ya National Unity Platform okusobola okwesimbawo emityana naye era ne baginnyima. Kabonero akalaga nti oli disqualified bwe giba emirimu gyo gyali tegisobola kweyimirira. Naawe kennyini ng'omuntu nga wali tosobola kwekkiririzaamu n'olaba ng'ekiyinza okukuyamba kuwaayo tteretebwa lya ssente okusobola okufuna kaadi. The question is, wali osuubula ki? Emyaka 5 wagikozesa ki? Bw'oba walema okuimpressinga bakama abo, wali osobola okuimpressinga abalonzi? Nga tetunnakushifutinga kujja wano kutwala walala ate nga tukuwadde ne ranka tukujja kubwa kansala tukutwala kubwa MP. Sooka olaga alipootayo ku biki by'okoze wano. Emirimu emirungi egy'omukulembeze giringa ng'ekigambo omwana omujja na nnyina kyeyogerera. Omuntu yenna ng'oli incumbent mu kifo kyonna kitegeeza ekisaawe kibeera kikyo. Obudde obeera obulina okulaga nti ogwanidde okudda oba okusuumusibwa. Kangereze ku bigo eby'Abakatuliki mu Ekereziya Katolika. Father akoze obulungi ku kigo kino kireetera Ekereziya Katolika okumukyusa emuweereza ewalala. Lwa nsonga nti enkulaakulana gy'atadde wano aba agenda kugitwala n'eri. Nkulaakulana kiggwe gy'otadde e Makindi gye tukusindika ogitwale n'emityana. Kyanjawulo ki ky'otadde e Makindi ekiyinza okutusika kikutume n'emityana? Nga naawe wennyini tewekkiririzaamu ne baakusaba alipoota y'obuweereza abo basobole okuddamu okukuwa kaadi. Gw'ogamba wazingiramu tteretebwa lya ssente n'olitwalira abakulu baakubba. Ekitegeeza naye wali tokkiririza mirimu gyo ng'olaba oyina kukozesa nguzi okusobola okufuna kaadi ya National Unity Platform. Kyanjawulo ki kye wakola e Makindi ekyo ekiyinza okusika bakama abo bagambe nti genda okitukolere n'eri. Naawe wennyini okinoonyeza mu kiwato nga mazina. Y'ensonga lwaki ku bu interview bw'ozungako ennaku zino ng'embwa eyakuwunya mu bigere ogenda oyogera ku kintu kimu ssente. Nawaayo ssente so si mpeereza. Bw'oba wawaayo ssente kitegeeza ze walina ennyingi obuweereza tewalina bungi. Wewe ssente nnyingi ki ekikutuwogganisisa? Zaali zikumenya ng'empapula z'obuweereza toyina, ng'empapula oyina za ssente. Ki ekikukaayanya? Ki ekikutuwogganyisisa? Era ki ekikujja e Makindi w'oli incumbent ku bwa kansala ogende emityana? Ekikujja e Makindi ogende emityana ate ng'okuva lwe wajja e Makindi ogamba oyagala bwa MP mityana, kyekiraga nti e Makindi obadde weesuuliddeyo gwa naggamba. Obadde toyina buweereza bw'oteeka mu kifo kubanga obadde okimanyi togenda kuddawo. Omuntu omusiru yakolera obubi kampani kuba akimanyi waliwo kampani endala egenda okumuwa omulimu. Naye nga kampani egenda okuwa omulimu egenda kukusaba recommendation okuva mu kampuni mw'obadde oweerereza. Katukitwale nti obadde oweerereza mu kampani gye bayita Makindi. Wakola byokola ng'ojeeguya nti erina okuwa recommendation ekuweereza ku mulimu omulala emityana. Oba wakolanga mafaaya nti ndya bwange ngenda. Ab'e Makindi sigenda kubakolera kintu na kimu. Ab'e Makindi sigenda kubateeseza kintu na kimu kubanga nze sigenda kuddamu kwesimbirawo Makindi ngenda mityana. Ekyo kyokka ekyakutwala emityana ng'ate obadde oweerereza Makindi kyekiraga nti ab'e Makindi tobaweereza bulungi. Kyekikulaga nti obadde togwanidde transfer kugenda walala ng'eriko ne promotioni.
Lekera okwekwasa ebintu by'ekijege eby'ekisirumbu nawaddeyo ssente zange nnyingi okusobola okufuna kaadi ya National Unity Platform. Bw'oba wawaayo ssente nnyingi bwali busirwa kubanga wayina obudde obulaga bakama abo nti bannange ngwanidde okuddamu okwesigibwa. Ngwanidde. Lekera okugenda ng'okuba abantu endusu ku TV. Ffe totulabikira bulungi, ekyo nkikubuulidde. Kakati bw'oba totulabikira bulungi waakiri tuwulikikire bulungi. That's why ntandise nkugamba lwana nnyo waakiri entegeera yeeyawukaneko ku ndabikayo. Baako ne kyosika omuntu okukulaba oba okukuwuliriza. Olabikanga gasiya ate oyogera gasiya. Njagala ssente zange nguze baako lisiiti. Gavumenti singa ekwata ssente z'enguzi teziddiza aziwadde oba gwe baziwadde. Nkiddamu, gavumenti singa ekwata ssente z'enguzi teziddiza gwe baziwadde oba eyaziwadde kubanga zibeera ssente nkyamu. Lekeraawo okugenda ng'ozunga. Lekeraawo okulowooza nti ogenda kuraidingira mu kutanishinga ekibiina kyaffe. Gwe wennyini obadde incumbent. Ate ssaawa eno olaga ovuma ekibiina ekyakufuula kansala n'eyo endabikayo n'eyo entegeerayo. Leka kubeera kyesittaza mu bantu. Leka kubeera kyesittaza mu bantu. Wayina obudde obukumala okusobola okulaga bakama abo nti ogwanidde kaadi. Wayina obudde obukumala okulima obulungi olubimbi lwe bakuwa okusobola okuwa olulala. Tewali gwe bagamba nti you are promoted to P2 ng'ate tagiyise P1. Tosobola kuva mu kibiina kimu kugenda mu kibiina kirala nga tokoze kimala. Gwe wennyini obadde kansala e Makindi. Mu Makindi mulimu ebifo. Senga wali oyagala kusigala ng'oweereza ng'osinziira mu buweereza bwo. Wali sigadde mu kitundu kye kimu oba osanga kyali kuwadde moral okukiweereza obulungi osobola okulinnyisibwa eddaala. Naye ekyo ekyakutwala emityana ng'ate obadde oweerereza Makindi kye kiraga nti abantu b'e Makindi obadde wabasuulawo. Kati kali wano kagenda kazunza embalakaso. TV ku TV, radio ku radio, YouTube ku YouTube. Banzirize ssente zange ze nabawa okusobola okumpa kaadi. Waziwaayo ne risiti ne bagikuwa. Waziweerayo mu tteeka ki? Waziwaani? Kanna kajja n'obujonjo bwako mu maaso. Konna kajja n'engeregezezaako oba kajja kalinga akayina ekikeeto. Kalinga nga akalumibwa amakkato. Kalinga nga akayina ekireego konna konna. Nawaayo ssente zange bazinzirize. Lwaki tewawaayo buweereza bwo? Lwaki tewayanjulayo buweereza bwo bwe bubanga bwaliwo? Ne Namboozi yawaddeyo ssente okugimuddiza. Ne Zaake yawaddeyo ssente okugimuddiza. Hirudamani yawaddeyo ssente okugimuddiza. Kayemba ne Rutaaya bawaddeyo ssente okugibaddiza. Namugga yawaddeyo ssente okugimuddiza. Obutakuddiza kaadi kiraga bunafu bwa buweereza bwo. Imagine obadde incumbent ate ng'ogamba wataddemu ne ssente. Byonna bibiri lwaki babizize? Obadde wooli mu kifaananyi ky'obuweereza ewantu ewamu ate n'oteekayo ne ssente era n'osigala ng'okyali rejected. Tolaba nti oliko ekikwotaaga kweyambulira ku muggamisana ttuku ng'ensi eraba ng'atoonaaba mata. Tolaba nga weetaaga kunaazibwa munnyo guno gwe bayita soroti, simanya si soroti. Tolaba nga gwe weetaaga okunaazibwa. Oli incumbent n'oteekamu ssente ate era ne basigala nga bakumye. Meaning toli waffe kubeera na kaadi ya National Unity Platform. Ne bino byonna by'oyogera neebuuza nti eyasooka wagifuna otya? Omuntu afaanana nga ggwe, omuntu ategeera nga ggwe, kaadi wagifuna otya? Omuganda agamba nti ne woosuza olumu obalawo. Naye yo kaadi ya National Unity Platform eyakufuula kyali n'otuuka n'okujja n'endabikayo n'otuwogganira n'amakkato gonna n'ekirege ekikwereeze n'entumbi. Gwe National Unity Platform oli giwaaki? National Unity Platform bw'otyo bw'ogisasuddemu. Basudde alina akayimba. Obuntu bulamu buyamba naye nsaba obukozesenga
ng'oziika bafu ku kyalo kuba omufu abatategeera kubalamu togwirananga si ggwe obeera wabazaala ne Katonda ojja kumunyiiza ng'oyamba abeeyamma byonna ojja kuba omunyoomeredde omukoolera pulogulaamu yebe yasalawo bajeere gwate n'obapangira ensi kakati kano akaakolebwa okujeera mwakola ensobi okkapangira ensi nawaayo ssente nnyingi ze watundira ettaka lya kitaawo oba erya nnyoko watunda ki okuziwaayo bw'oba waziwaayo bwali busiru bwo ate era bw'oba waziwaayo wali ku kaadi yaffe mu kugendayo totusiriwalirako kagira obujonjo mu maaso konna kajja kageregeza kalinganga kannawunu obukazi obw'olugambo ku mizigo kana akaalina okukola olugambo ku mizigo nga mukaba mutya kaadi yaffe naye yasooka okugikawa kirabika yali nsobi kubanga sikeekokka akammiddwa kaadi waliwo n'abazimmiddwa mu bifo mwe babadde baweerereza waabalabye nga baasamangako waliwo ne kennalabye akalala I don't know where is people power's future without Aida Nakuya n'okatunuulya n'okwata ne ku mutwe bannange where is people power without Aida Nakuya n'okatunuulira ng'obunnyo bukalinga obwala bw'embwa kasiriwala tosikiriza mu ndabika tosikiriza mu bwongo gwe Mukama omwebaza akyakutta oveewo tolina mugaso ku nsi gwe ku nsi tolinaako mugaso kabadde Makindi mbw ate ngenze Mityana ate kagendeyo nga kalina ne promotion naye ng'ate we kagenza okusaba kaadi mbu katuttewo ssente tekatuttewo buweereza meaning abantu b'e Makindi tewabakolera wakozesa ekifo ky'obwa kansala just kubba musaalo olw'okuba gwe walina ekigendererwa ekigenda weesimbewo Mityana nkugambye nti omulimu gw'obaako gwe gukulikomendingira omulimu omulala ekifo mw'obadde kisobola okulikomendinga Mityana Katunula ng'ono omutunzi wa stepu ekifo mw'obadde kisobola okulikomendinga Mityana oba oyasama bwasami ng'ekibanganiya osiriwala busiriwazi ekisooka by'osesema bye baasesemedda meaning osesema bisesememu byebyo bye boogera nopo etunda kaadi nopo bannange etunda kaadi national unity platform nene nnyo okusinga ssente zonna ze mwogerako kubanga singa ekizibu kyaffe oba obwetaavu bwaffe bwali bwakunoonya ssente tumanyi wali ssente tutunuulira qualities tutunuulira gurawundi okakasa oyina gurawundi okakasa okoze gurawundi ate ssente oba otwalayo zaaki gwe naawe wennyini oba tewekkiririzaamu enguzi etegeeza kubuusabuusa ky'olimu ow'emmotoka empya tawanguzi ku luguudo ab'emmotoka enkadde be bawa enguzi ku luguudo gwe ki ekyakusika okutwala enguzi ku kitebe kya national unity platform ng'osaba kaadi ate ng'obadde olina obuweereza bw'osobola okutwalayo then ataweerezangako ye agende naki obudde wabulina bwa myaka 5 ekisaawe wakirina n'obusobozi wabulina gwe ssente ze waalikozesezza ku bizibu by'ekitundu wazisonda kutereka ku lwa kaadi kugula kaadi wazitereka kusonda ku lwa kaadi kati nno okiguddeko empanda emu eriwo ekisero buli lw'oyayaana otatyokutte ng'oyayaanira kyogoba ate nakyo ne kikulema okukwata eyo entegeera y'abantu abasiru nga mmwe abatasobola kukozesa kye mulina okutuuka ku kye mwagala oba abatasobola kulima bulungi lubimbi luno basobole okubongera okugenda okulima ewalala totusiriwalirako tetugenda kujoogebwa bakazi n'obukazi tetugenda kujoogebwa abantu n'obuntu tetugenda kujoogebwa bategeera n'abatategeera tetugenda kujoogebwa batunulwako n'abatatunulwako Faustina simanya Foster 5 Nalubega kawala ka Kinyoozi weddeko sigwa ategeerera ekibiina ki national unity platform era sigwa asalirawo ekibiina ki national unity platform
lwe bakuwa kaadi ani agikayanira ng'ogenda kuba kansala. Waliwo bwomu bw'oba wali ovuganya n'abalungi era abategeera nga tebakayana gwatunulanga ggwe era ategeera nga gujjawo obuvumu obukayana nga balina gwe bawadde kaadi. Golowooza lwe baagikuwa tewaaliwo balala baakugiwa ne lwaki baagiwa ggwe? Onaabeera mulungi omu. Bannanga obudde mukyalina bungi mu abaana abato naye musiri David bino bye mugenda mwasaamirira eyo bye mugenda mukakkanya obukulembeze bwaffeeyo. Obukulembeze bulinganga kutambula ng'oli mwana. Ekigo ekimu tekirobera mwana kwavula oba kutengerera. N'ekimuyigiriza buyigiriza nti obadde tonnatuuka kutengerera ddamu okakate. Gwe bw'oba olaba emyaka 5 mingi nnyo okubeera ku katebe naye ate ogibaddemu mu kanso. Era walowooza mingi nnyo nti obudde tebugenda kuggwako. Emyaka 5 gy'obadde mu kanso gye emyaka 5 gy'obadde osobola okumala ng'oli bbali oluvannyuma ne weeteekateeka n'odda. Abo bonna baanitamongi be mwegomba baavuganya emirundi nga3 oba 2 nga bagwa ne badda. Bavuganya ne bagwa ne badda. Kakati gwe owulira ku first trial yo oyagala kuwangulirawo. Ekikula amangu kifa mangu. Sigambye nti waliwo abatawangulirawo. Oli asobola okujja ku mulundi gwe ogusooka n'awangulirawo naye bwe kiba kiganye olina okumanya nti dynamics z'ensi bwe zityo. Ensi leero ekusanyusa, ensi leero n'ekudisappointinga. Y'ensonga lwaki bw'eba yali etondebwa yatondebwa nga si ya museetwe. Emmotoka omanye ensonga lwaki eyina giya ezisoba mu emu? Kubanga etambulira mu mbeera ez'enjawulo. Egenda kusanga akasozi, egenda kusanga omuseetwe, egenda kusanga akaserengeto. Kati bw'eba n'emmotoka ekimanyi nti ensi teri flat, gwe omuntu ategeera asaba n'emmere nga lwaki tokimanyi nti ensi teri flat? Nga ki ekikulemesa okukitegeera nti ensi teri flat? Ensi ebaamu ebisiriko, ensi ebaamu ebiwonvu, ensi ebaamu ebitutega, naye ekikulu kulemerako na kugumiikiriza. Ensi tebagireetako kifuba, ensi bagiraga bwagazi si kifuba. Ensi tebagisabisa kibuli, ensi bagyagala bwagazi. Muyina obudde. Uganda tekoma lwaleero, n'ebyobufuzi tebikoma lwaleero. Nga bw'obaddeyo emyaka 5 ng'abalala bakulinze, gwe gwani atunulanga ennyinabo atasobola kulinda katunulanga akasirabo? Kalinganga namunnungu ani asula nako okanoonya otya feeling kano okayigga otya okukafuna? Osula nako n'otamanya nti ne mu buliri osuzeemu n'omuntu okujjako ng'owulidde bikufumita. Kafumita kalinganga namunnungu kasiriwala. Ke kamu ne kana akalambu where is nope without aida naku simanya nakuya. N'okatunuulira era nga ddala nakuya nsi, nga ddala nakuya nsi. Mwesiriwaza mwewuttaaza. Agwanidde Omanyire n'atagwanidde Omanyire. Kabadde kakansala ate kakati kali wano kabologa. Munnatwalayo ssente okufuna kaadi ya national. Lwaki tewatwalayo buweereza abo kasiriwala? Ekisaawe kyali kikyo. Obudde wabulina obusobola okulaga bakama abo nti bannange nsobola, n'obusobola okusaaliza abalonzi ba constituency gy'olaga nti bannange mulabe oli eri akola byamagero bakwesunge. Mbulira munnamintyana kwayinza okusinziira gwe Kiyenje akulonde. Mbulira munnamintyana kwayinza okusinziira akulonde. Kikyokoledde Makindi ekikuulondesa Emityana? Ekibiina kyo kyali kiyinza kityo okusindika Emityana nga tolina kyokoledde Makindi? Nga naye wennyini ku kibiina kyo wagendayo mbu na muteto gwa ssente tewagendayo na buweereza abo. Munzirize ssente zange risiiti eriwa? Waziweerayo mu mateeka ki? Mwe mwonoonye ensi. Omusirikale yenna ng'omuwadde enguzi n'atakolera ky'oyagala, manya nti omusirikale oyo mulungi nnyo.
manya nti omusirikale oyo mulungi nnyo nti enguzi yagiridde naye ate temujje ku kituufu kyalina kukola aba akuyigiriza olulala tokulembezanga enguzi kyekimu ne mu by'omukwano waliwo abasajja boolaba ne bakusobera nga tebamanyi kukwana nga balowooza sente zaabwe ze zikola omukwano n'ebyo bya mukwano okugulirira tekusika mutima gwa mukyala era bwe ziggwawo ng'akola ki ng'aweta ne ebigambo byo endabikayo obuvunaanyizibwa bwo bye bisobola okusika omukyala n'agwa mu mukwano ogwa ddala naawe ssente si ye kamala byonna era by'okola bye bigula obwesigwa so si ssente so waayo by'okola bye bigula obwesigwa so si ssente zowaayo era ekintu kyo bw'oba gw'ogenda kitambulizanga ku ssente meaning oli disqualified okubeera omukulembeze kati abantu b'emityano n'abaweereza ddinga ekkaadi ogulangule ozeggula mulimu obuweereza babugula oba gwozeggula mulimu era mbuulira abatuuze b'emityana singa bamala okukulonda ku ssente ezo z'oloma z'ogenda oyasaamirira mb'otaddemu nnyingi tobagambe nti nange ndi mu kwetereeza nafiirwa kingi nnyo nange nateekamu ssente nnyingi nnyo nina okwetereeza si ze ŋŋambo z'ogenda okugenda ng'obungeesa nga ggwe nkwesiga nkuwa akalulu kange abantu b'emityana nga beesiga ekiyenje nga ggwe bakiwa akalulu kaabwe ekyo ekigulirira n'okugulira kifuna ekkaadi osobola okugulira eweereza enze oba ekikuguliriza lwakuba nti oyagala mulimu then bw'onaamala okutuuka mu paalamenti abatuuze bakugambe kino nti bannaye nateekamu kingi nange nkyetereeza bannange nalya looni nange nkyetereeza buno obuyambayamba obugega obutawera bumukene buno temundeeteranga nze buno bumukene temubutusemberezanga buno bumukene katunulanga akaguddemu ennyinabo olina ennyinabo ate olya menvu kasiriwala banziriza ssente zange kale genda mu kkooti kumanyoko yiveni munsaasire genda mu kkooti kasiriwala katunulanga olubuuya konna kalinganga omupiira gw'emmotoka katunulanga omupiira gw'emmotoka kalinganga olugave ensingo yako ewerako fuuti kagira okuta okugaza okulinga epaaka entumbwe neekako geekirako omuggo kagira olubuto olulimu nabbuguma konna katunulanga akalumu amakkato katunulanga akalumu ebisa katunulanga akagenda okusindika omwana katunulanga ekikeeto ko kennyini katunulanga ekikeeto kalabe kalinganga ekyeyubulo ky'omusota kasiriwala wamma baganda bange ne bannyinaze mwenna bafuutu sojja abatambulira ku mukulembeze w'eggwanga olunaku olw'ejjo lwababeeredde luzibu nnyo emmotoka zaaseeredde era nsuubira bayingidde ku makya baasuze mu lugendo mwebala abaana mwebalire ddala mwebala obutakoowa era mwebala okukitegeera kiruno lwoya lwa mu nnyindo mwebala okugumira obulumi bwonna bwe musanga gye mutambulidde naye njagala obbaakiwalinga nti buno bwe bulumi obusembayo embizi ziri Kampala zibamanyiira buzo zaagala kaadi kugenda kulya mwe muli eyo munoonya buwanguzi si bwa kansala si bwa MP si bwani obw'eggwanga eryawamu obubizi buli eno ku kibuga buleekaana nga jazz bwasaamirira enno nga butunuulikikako bwasaamirira enno nga buwulirwako naye entegeera yaabwo n'endabika yaabwo tesikiriza endabika yaabwo n'entuna yaabwo tesikiriza ekyomugaso kye buyinza okubeera nabo ku nsi kyekyokuba nga tubukangisa baana nti amalu bw'otaanaabe ngenda kuyita 5-5 ramula bw'otaanaabe ngenda kuyita 5-5 ajja kulya mpita omusasi pita 5-5 mwe tubakozesa kunaabisa baana nakwebaka baana bali mu campaign baana basanga ebizibu babawamba baseerera basula mu national park mu nsolo enkambwe ennyo motoka mwe ziseererera akajjegga kali Kampala kasaamirira kali Kampala kamanyiira
ninze kadi fune ya matatu oba kitaawo agenda akuweeseze ku mannyoko onsasire fune ya nnyoko fune ya matatu oba bakuwa ejjooka ogenda omuliseewo eyo emityana tinange nfunye kadi kayina ekibiina mwe kagenze ne kakyalondoola ebyeno kyekimu n'abo bampuuga muyina ebibiina bye mulimu naye ate nga mukyalondoola national unity platform era ekyabaluma mpuuga n'akugamba nti nupu project buli wabeera nupu ya Museveni naye ng'enkuŋŋaana ze buli kimu akigabana ne NRM abayimbi babuloga ab'amawulire na buli kimu abigabana ne NRM ayimbye kulala ya NRM omusanga mu ya Mpuuga ate Mpuuga akugatuli ba Museveni buloga awolereza NRM omusanga awolereza Mpuuga ani atambuza content wa NRM Sabula TV eya Mpuuga ate etambuza n'ebya NRM olwani project abayimbi abayimbira NRM obasanga wa Mpuuga Gravity omutujju wa NRM Alani Skinny wa NRM bani basitesha ba NRM naye ato tekibagaana kubasanga wa Mpuuga gwe wali olabyeko ambasada wa Airtel ngera ambasada wa M10 mu kaseera kekamu bw'obasanga mu kaseera kekamu meaning waliwo partnership DF bw'ebeera BBS CBS ye NRM DF bw'ebeera BBS CBS ye NRM byonna babigabana babuloga babagabana abayimbi babagabana abogezi babagabana bannamawulire babagabana radio bazigabana era okuleeta owa Mpuuga mu studio ng'oleesemu n'owa NRM obeera oleese baaludda lumu temubaamu wa opposition kuba bavaamu bakkaanya tewabaawo kuyomba kubanga ekiba omwo kiba kyakuvuma Kyagulanyi then ng'ajja n'embalabe omanyi bana project n'embizzi etayogere so kitegeera nti gwe project kuba ebikola mu project tools za Museveni ze tools naawe z'okozesa mu campaigning zo then ani abeera owa project n'agenda buli waalaze omanyi bano ba project fe tetujja mu kinyumo kyokka ate waayogerera waliwo eyabadde ku laale ya NRM eggulu ng'era zina kuyiye abamuwolereza be bawolereza NRM abatuvuma aba NRM betumanyi be bawolereza Mpuuga era be bamutambuliza content abayimbi n'empewo byebimu babikozesa lumu ne NRM ekya NRM kiba kya Mpuuga n'ekya Mpuuga kiba kya NRM enkya najja manyi project mugira amayuga muyina ebibiina mubeere mu bibiina byammwe mwogere ku bibiina byammwe mukuze ebibiina byammwe mwesonyiwe national unity platform naye erimu olubimbi lwayo omanyi bano tebasobola kujjako Museveni of course tuyinza obutasobola singa tubanga tetwesonyiddwa gwe kyokola kimujjako oba kyonkola kindeetera okumujjako manya nti bwemba simujjeeko bubadde busobozi bwo oba busobozi bwo kulafuuba nakwo kubanga kikulafuubanya buli lunaku kulaba nga nze sijjaako Museveni era kikunyumira nnyo okulaba nga nze sijjaako Museveni kubanga Museveni wo gwomu ne Museveni mugatta ebintu ne Museveni mugatta essowaani ne Museveni mugatta ebikopo ne Museveni mugatta emizindawo ne Museveni mugatta empewo ne Museveni mugatta babuloga ne Museveni ojja ate otutulikirako obubalabe bwo ate munnaye tewakwata mu kizigo n'oyeruka weeyerusa bw'oba weeyerusa feesi n'obwongo bweruse bangi beeyerusa bafaanana abazungu ate nga bo obwongo busigadde bwakiddugavu waliwo omukyala ye yagaana okwesiiga ebizigo n'agwa bugwi mu pipa ey'ebizigo afaanana abazungu kyokka nga tentegeera yakidongo nnyo yo tagyerusiza kaali bw'oba oyerusa feesi n'obwongo lwana nnyo obweruseeko abantu beekaseese ebigenda mu maaso ekaseese mu biraba byonna gavumenti eri ku bulamu bw'abantu kwezannyira zzaala olw'okuba eyagala okubatiisa ebigenda okuddako mu kulonda olw'okuba eyagala okubalaga nti emmundu ettabweti gavumenti yeetema abantu ebijambiye ekaseese
Kasese teriyo bulumbaganyi bwonna. Kasese teriyo butujju bwonna. Government eyagala okukozesa embeera ye Kasese. Mwenna okubatiisatiisa abantu b'e Kasese nti ebintu bibeera biti. N'okubalagirako mmwe abatali Kasese bwe munaatwenganga tugenda bakuba amasasi tubatte. Byonna ebigenda e TZ ebigenda mu maaso mu TZ babiraba. Kakati baagala kubibagema nga babibatiisa nga akaseera tekannatuuka. Naye nkutegeezaako ggwe Munnayuganda, funa Lord Krishna osirike bwecce. Omupiira gw'emmotoka guli ku ssente mmeka? Omupya. Emmotoka yange tekyayina mipiira. Omupiira gw'emmotoka guli ku ssente mmeka? Nguze omupiira ne Lord Krishna osirike. Emmotoka yo gwe erina omupiira? Tegulina. Ejja kuleetera akabenje, genda ogula omupiira ogutereke ku mmotoka yo. N'ebibiriti tukyagala amasannyalaze gagenda nnyo ennaku zino. Amasannyalaze tegakyatwesiimisa ennaku zino. Beera n'ekibiriiti. Bannange beera n'ekibiriiti. Abasajja okuva lwe bajjawo umeme ne bayita simanya UED. Amasannyalaze gayongera okubeera ag'ebbula gagenda. Beeranga n'ekibiriiti mu nnyumba. Tokkiriza emmotoka y'okutambuza omupiira gw'emmumbu agenda ogula omupiira gw'emmotoka. Nze yeekolera itongwa mpozi. Baganda baffe abakomyewo leero e Kampala enkya bagenda kusimbula naye amazzi. Banange tewali ssente. Banange luno lwoya lwa mu nnyindo. Banange abaana bayita mu bugubi. Banange abaana batambulira mu bugubi. Tambula nabo naawe obeera ekitundu mu kukyusa ensi yo ng'obagulira ku mazzi, ng'obayambako ku bye bagenda okusula. Zannya paati yo kubanga nabo bazannya paati yaabwe ng'obaweerezaayo ku bokisi y'amazzi ku 0754 7 6 9 0754 7 6 9 ereeta amanya nti Entamu na Mek. Nze yeekulira itongwa.